I don't want people to say yo Arthur the vaccine love doctor. Bampitanga nyo Kafumisi. I don't want to be called Kafumisi. I want people to see me and attach respect to my name. Arthur, period. I want people to say, oh, your Arthur is a responsible man. He's a serious businessman. Chenalinjagala. And this wasn't helping me achieve that. And I'm like, I have to let this go. It was painful. Oleka wakwananga abawala ku Arthur abawala bakubanga amasimu nga bwegonza. The thing is, Arthur the vaccine. Yes, nakwanako abamu actually. Sijaga nti completely sakwanako. Hey! Yes. I did, but it was that time and it's okay. Nemyaka. And I want to thank God I went through that phase actually. But also, I wasn't that known by face. Ate ffe tuwulira mwabeera nga mutusomesa laavu ekireeyo ne tugamba nti ono Arthur nga namufunye omukwana agumanyi. Maama, nganze nkumenya omutima n'oyita ne maama. Nali kola comedy, nenfuna ogwa radio nga ne customer care yanjikola. Kati customer care tuwanga chance okukyusa shifts. Okitegeera? Kati neva mu shift y'okumakya mpaka ku 11. 8 to 5. Nenzira mu 10 to 7. Gye bayita graveyard. Kati nga nva ku mulimu kunnya, ngenda kunnyeza ekiro. Otukawo ku 3 n'okola kunnya mpaka ku 1. Nenzira ewaka. Nenneebaka. Nenzuka ku 6 gw'emisana. Nengenda ku radio. Nekola okuva ku 4 mpaka ku 1. Kati ku Lwokuliro wangayo comedy. Nga naye mukola nensoka ne mukola nga gwa soka performinga. No sala. Yali Centenary Park nga nkola ku 77. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale mbaniriza nnyo ku mukutu Cruise Exclusive Align Cruise gemanya nyongero baniriza ku yana gyemusinzidde okubanga ate mutulabira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala naffe tuli eno Kampala tutetenkanya okulanga tubawo ekisinga. Olunaku lwaleero ndi ne musajja wange twakuba emmundu eno ey'okubeera ba celebrity kuva 2012 abatakimanyi bulungi nnyo. Yatandikira mu comedy. Naye before nga tannagenda mu comedy yasuulawo omulimu gwa customer care service nadda mulimu gw'abamaliyaki oba nfuna bulungi nnyo oba gwe tutya stand up comedy. Arthur the vaccine nga bwe mumumanyi nga twakeesanga mu 2012 Arthur yasuulawo omulimu gwa customer care. Bano bowulira bokubira essimu ne bagamba hello, how may we help you? Biki ebyo Arthur yagusuulawo nadda mu comedy. Yayina kigendererwa ki? Arthur nadda mu comedy n'amala n'agenda ku radio. Bwe yatuuka ku radio ate n'ava mu comedy. Ate bwe yatuuka ku radio Galaxy n'akola ekiraawo ekiraavulaavu abaamunyumirwa mwamunyumirwa. Galaxy y'ebiseera ebyo top notch eri yali mu cream de la cream. Bene eriwe ennaku zino tetubitegeera bulungi ebimu. Munfuna kati bw'ava ate ku Galaxy n'agenda n'akola ebirala. Kale ye muntu oyo asuulawo emirimu n'adda mu mulala. Naye weebuuza nti Arthur ono naye wewe muwulirizzaamu ng'omuvubuka ofuna ekyokuyiga. Welcome to the show Arthur. Tandise okulaba Alan Cruz. Okimanyi eri abakulira ku radio nga tebakulabanko? By the way. Waliwo abantu bangi abampuliranga ndowooza nga tebandabangako. Galaxy eri myaka ngemeka? I think Galaxy started yatandika 2013. Era bikeweza emyaka 10. Because bali celebrating 10 years. Wow. Eweze 10, Galaxy eweze 10. Oli omu ku abo abaasooka ku muzindaalo. Ndi omu ku baasooka okubeerako ku muzindaalo mu program ezaasookera ddala. Nasooka kola mu evening show. Bagitanga evening rush.
nalina character nga bagiyita Rugendo simanyi wagiwulirako I had to use a Runyankole Lukiga accent mu evening show nga tugiriko nze Pri Masimwe ne Sheikh Manala ne Dolly Bondo and ne tugibeerako but tetwafiitinga bulungi plus personally saagala nnyo accent ya Kikiga nawulira nga tenzijaayo ate nga nyina ogikaka so sometime after sometime oba mwaka gwawera oba ebiri sijjukira bulungi waliwo omukyala amuyitanga Montana yakolanga ku BBS Sanyu Harriet Montana nga yakola show y'ekiro ne bampaamu ne nkolamu ekiro ne baŋŋamba sigala awo so ne nsigala awo so ne nditaininga show y'ekiro for a long time ne nvaako ndowooza 2017 ne ndivaako ku radio for a year oba ne nzirako 2019 because now I've just left again 2 years ago Nokuma mu show yemu nekuba mu show yemu ne ngikola omwaka gumu ndowooza n'ekitundu ebiri mo 2 years then ne mpumula ka radio wagita sitanga radio just owummulamu buwummuzi okay kale buuza ku batulaba abali eyo abatulaba akulaba omulundi ogusooka nga takumanyi akulabidde wano yali akuwulira obuwulizi bana Uganda kwe bali kuno batudde dda nsanyise okubalaba nsanyise n'okuba nti ndi namwe ku Alan Exclusive ndi delighted actually Alan nsiima omulimu gwokola consistency njiraba nze omu ku bali balowooza nti maybe bino tebirina makulu but ngenze okuba nti kati neetaba mu bino nga ndaba there is a lot of potential mu bintu bino bye mukola and I feel like the future is here the future is digital the future eri mbavubuka and the future is right now but batukola bino tusobola okuba kuba tutuuka yeah and basically this is media yeah and anybody who practices the media I feel like chances and opportunities mu media nyingi you just have to be smart to know where the opportunities are when I made it on radio I didn't understand where the opportunities were mu media by then nze najjanga nenkuba ekintu kyange nembeera famous but I didn't know how to carry on how to build from there okugattako okuvaawo nkikozesa ntya kozesa numbers zino zenfunye opportunity sho gye bampadde yalimu opportunities nyingi how could I be able to turn that into gold we wali gap yange nesobola bitegeera twekirawo kubutamanya interest zange wezaali nti yes nali mu radio but then also understanding where my interests were ng'omuntu kasinneezuula yeah so okwezuula ate neezudde late nnyo not late but I think I started discovering myself knows 2 years ago okwezuuloga nti ono yenze nkizudde 2 years ago yes so tuna Arthur the vaccine Arthur story ye I believe so many abavubuka mujja kubeere and I believe it to inspire so many why Arthur the vaccine erinnya liva Arthur the vaccine actually erinnya eryo bwe nali ku radio I used to do that late night show nga ntuula nenjogera nezikakkanya abantu and there's a girl who called yali very excited nnyo nangamba thank you so much Arthur banaye nkwagala nnyo wayogedde ejjo about something nempulira nga nadde njagala kwekola kintu but when you spoke nempulira nga nzikakkanya in fact you are my vaccine nemuga you mean I'm the vaccine nagamba yes you are my vaccine gwamponya nengamba wow Arthur the vaccine nentambulisa kuolijja kwendijja erinnyaawo okay so Arthur for starters wasoma yeah wakola course ki nakola bachelors of international business ku Makerere University nasomera ku MUBS then nenzero nenkola masters mu business administration nene majoring mu marketing nesi practicing the new marketing until yes I've gone out to do it but it has always been my passion kintu kyempulira kyenga nti yonkeza ku macha nonga nti tukole that is what I do. How do you end up ku mulimu abavuka abatulaba omulimu abasinga gwe beegomba abaana abasinga gwe bakolerera ate gwe n'omwana ogusuulawo nodda mu mulimu gwaffe abantu gwe banyooma ogwa comedy guno gwa customer care gwe wafuna wali okolera mu company ki kati around era wagufuna otya nagufuna ntya so actually we twali ku university Mukebeto mumanyi wali muliddeko mumanyi nayo is a very funny comedian yes so ansanga twali ku university nali mu marketing class ngali mu entrepreneurship class he's a very innovative guy
kati nga balina competition z'okukola product yali akoze omulondo Sadida nenga yeetaaga oguteeka mu PowerPoint agwe graphics kati nze nga nsobola omuyambako kubanze nali nnyo munoonyereza wa online so we met at his hostel ne mukolera ka presentation actually he won the money nze nali marketing class nawangula sente kati bwawangula anyinyonnyola ku kintu kye bayita comedy kyewaliwo comedy competition ezaaliwo ku theatre La Bonita awulira kati tufuka ba mukwano atandika okugenda ku La Bonita ne ku Centenary Park ba Alex Mike Check gye bakoleranga Mike Check yo nange nagenda yo kati bwe mpulira opportunity already mukebete kyali wange nange nentandika okulumbanga but me I didn't know comedy na sazaliwa nti ndi funny kyantwala nenkiraba nenga kati mal choice neteka wempaka zaali zandoza kola stand up comedy ngabano nyaze funniest guy nengenda kumutimba kaleko payo kajoka akasooka bwe nakogera wali ku auditorium ne bagamba oyisewo ku round eddako over 40 and then I met a lot of people Salvador bali webiseera ebyo bani Bakotilda yes so for them they proceeded because they were much more funnier than us Feden ne batagenda mu group eyo but tusigala ntukola ka group akala bakaitanga brainwash comedy bwe bavaawo wali ku Rafsanjani keko Rafsanjani kyamana na managing yali Punked Bunch kali kashonga ita Punked Bunch kati bwe bavaawo ne tudda wano ebali ku Centenary Park so that's how now I started doing comedy nenzija muyiga nenjiga punchline bajiwandika batya otandika otya joko okikola otya but I was also more of the MC nga nzentera ku MC nga show kati ngojo oyiga like it is a learnable skill osobola okuyiga you don't need to actually I don't think you need to be naturally funny it's a skill that you can learn so comedy nemukola for a while nene ntuka kisera nga mpulira techigwa like you know you're experimenting with life so that is when I meet Dolly Bondo what it was mu comedy we say about Temptations je baitanga Virginia Island efusa Temptations so Dolly Bondo knew the owner of Galaxy kwa yali nyini bala before tetunagenda nnyo on of Galaxy twagala kumanya omulimu gwa customer care guno ogufuna otya then chechi kusuuzaawo omulimu gwa customer care nzire mu comedy so bwe tuva ku university mpulira opportunity bali balanze ku Mubzi because Mubzi yali agency yali etwala abakozi ku MTN I think they still do the entrepreneurship center so nga balanga emirimu gya customer service nengenda nenkwata nempandiika nempaayo mwe bakuweereza akasimu interview zigenda bbeerawo nga baagala abantu aboogera ennimi mmeka 2 so zonna gwe kasita obaana 2 waliwo ezimu ze baagala sizijjukira bulungi so me I wanted to sell Luganda and Ruchiga ne Ruchiga nali sirunyweza bulungi kati bwe bampita ku interview gye basooka otuwa yali ya typing bwe mpita eya typing bali baagala speed you see with customer service bw'oba okwata essimu olina owandiika ze bayita notes obeera ozikuba ku speed HK ekyawaggulu so yes customer care service betaaga gundi era omuntu waba ayogera ku customer service owulira nga mulimu obupeesa obukola aba awandika notes ezo customer ayagala kino nayingiza mu system bagitanga concierge I think oba you enter tyomulaba omukubira aba amanya kyewabadde okubira era asobola oku addressinga by name kati your typing skills olina okuba nga oli fast kati because I wanted the job nengula keyboard yali nkalu pasayina PC nakulira munnaku nakulira kibuli awo mu ghetto so nengula keyboard a week to the interview nembeera nga practicing ennyukuta actually when natoka was the second best ready nali nkimanyi kati tudda ku interview y'olulimi those are 2 weeks too nze omanyi ogwo omulimu nali ngwagala nnyo kati njagala nnyo bimanya so nga tudda ku interview wagula keyboard yes keyboard yenkalu tukwali PC just ng'ogiguze kati kweyigiriza because it's what I could afford it was yalinga ya mutwalo nga tekola kati ng'ogikwata n'okwata eggulire n'otandika okkuba mu kusooka n'okuba ennyukuta ng'okuba emu tezimanyi
ne after some time nenjiga ozikuba kati nga nzikuba sirowoozezza nnyo nga mmanyidde kuba nakikolanga ku makya 7 n'olweggulo. I really wanted the job. Nali ngwagala mu bulungi ne mu bubi. Nali ngwagala mu bulungi ne mu bubi. Kwa customer care. Mpulidde ekigambo MTN gwali yagala nkolewa. So I type tugenda mu interview twagikolera ku MUBS baatuwandoza eddakiika emu okutypinga ndoza 160 something words. Bakuwa script yao nga mmaze eyansingako yali omu nga ngikubye ngitadde wali kati nga wabulayo endala ya lulimi. But because my real name balita Ruhabwoba bwe nayogera nti nza Ruhabwoba wali mu interview ne bambuuza mu Luganda ne ngamba bano bawedde bambuuza balowooza ono omukiga tugenda mubuuza eby'Oluganda kumbe nkulidde mu Kibuli nkulidde mu Kampala Oluganda ndwogera ndusabula nga ndususa. Bakubuuza ki? Bagamba weeyogereko because for them they know what they want. Ne weeyogerako gye wasomera ani yakuzaala biki ne bagamba we are done. Tujja kubakubira. Mba ndi awo nga wayise ebbanga ng'akasimu. Nga wabivaako? Tebalwawo. Zaali wiiki nga 2 ng'akasimu. You have qualified for the job blah blah. Ogenda kujja kime contract ofune probation ya training ya mwezi ng'osasulwa konze nga binyuma. We did training, I think we were paid about 400, 300 there. Zaali zinkolera kuba nali nsula mu nyumba ya 9,000 nga nsolo sasula Land Road ne mugamba nkubanja n'okubanja. So ngenda tukola training ya mwezi mu customer service bwe tumala nga tuyingira probation emyezi emeka 3 nga ntandika okuba omulimu nagukola emyezi 9. What was your first experience? First experience, okay, bw'obeera wano mu training excitement eno n'okutya kukugwa ambulance nga baatuwanga chance wa traininganga ebiri mu class ne batutwala kukola kye bayita shadowing. Ojja n'olaba omulala bw'akikola n'otuula okumpi n'owuliriza bw'omala n'ofula lisenini ne bakusaako ku ka microphone n'owuliriza. So ne mukolamuze ebintu nga bagamba kati Alan, imagine gwe customer we would try. So when you go to probation bakuwa amasimu nete gaba ku volume ya maanyi nga agabali ba pro gaba matonotono ne ba customer babaawulamu mulimu ba high value mulimu ba low value. Olimba muganda ngekola nnyo customer kaje ebiri ebyo kati waliwo ba customer abaakubanga ng'akuba n'ayitamu immediately. Baba baakubanga ku nnamba endala baba baakubanga ku general line yalinga 1 2 3 ng'osobola ogisiibako olunaku lulamba gikuba n'ogikuba nenga waliwo agikuba. Yes, babanga ba high value bayalinga 1 to 5 yabanga 1 to 5 by then. Era nga n'abakozi abagala okukola ebinyuma oyagala ove ku 1 to 3 okola ku 1 to 5. Eri omwana atulaba essaawa zino aka ogw'omulimu ki ekisooka okuyisaawo ki kye basinga okwagala? Olina okuba nga oli educated nga wasoma. Education minimum requirement is a degree. Okubeera customer care service? Yes, because ogenda kwogera ne ba customer mulimu ab'Oluzungu mulimu ab'Oluganda ogenda typing ogenda kukozesa Excel sheets ogenda kutunuulira data gwe bakuweereza at the end of the month omu interpreting ogenda bi interpreting atya nga tewasoma tu omuntu eyasoma abanga emmere enfumbeko half cooked. Ekitegezo gw'omulimu tegulinga gino egyaffe egya radio ne TV nti oba wasoma oba tewasoma oluusi kasita bakuyigiriza ekintu ng'okikola. Olina okuba nga wasoma. Most of them are educated basoma. Actually I think most of them probably most of them minimum is a degree. Kati ffe abakuba ne tubavuma gwe tubafunako experience ya muntu akubira n'akuvuma? Bavumanga but twali twatendekebwa bulungi okuhandlinga customer. How do you handle an irate customer bw'aba anyiiza like twali tutendekeddwa because the structure was so nice nti buli week nga bakola coaching era nga supervisor wajjalaga Alan tugiyite mu masimu ge wakutte bagayitamu bagamba eno era nga oli measured quality wakoze otya kyafulumye kitya kyakoze kitya. So basically nga the training was enough
ate nga batuyiza customer was king nga bakubira mga onotsonyiwa n'obuzibu obusoba be empathetic okitegeera nenkuhandolinga ekikulu customer kasita omuyamba no resolving ensonga yero otasobodde n'omusuubiza ajja kuddira bw'oba osobola n'obaweereza ttiimu endala ekola ku tteeke wagaba ne have escalated the issue to you muyamba omukulu eyatemu eyabuze oba ebyo talisobola bikola ng'obuweereza abalala ate bo ne bamukubira sebo gye baleko wakubyeko ng'oyagala ebitaano byo byabuze naye katukulage bwe byatambudde omuntu alikangulumira eyo siringi 10 akinoonya okumala omwaka oba wiiki ebitaano bibuze ku airtime omubuulira ebyo ng'agisiibako n'aginyiga koolo paka lweyitamu nakuba naga haro kati abamu ng'akulinda abalinda ku 8 ogw'ekiro kuba zaazikirangamu awo nakuba ku 8 halo sente zange ziri nkahi what's the worst experience gye wafunako kale gyoyinza tunyumiza kukola omugi yakuyisaamu n'ogamba singa sibadde mu ntebe eno nange egaali mbadde njimuyisaamu actually sina experience mbi gye nafuna lwa nsonga nagunyumirwa because even when mu situation ezalinga very rough I would smile nseka nnyo by the way ekirala nti because bwe nakolera mu customer care nali ntandise okukola comedy kati nga kola ezo ezajjanga nga neesonga nnyo ziri kodinga kuba nazikolanga nenzizannya ku muzindaalo nakola comedy nazitekanga ku ssimu nenzizannya nenzikolamu comedy so nalinga I would look forward to that experience but also mba customer 10 mubaamu omu kale rialenga alyanirule tebaba bangi nenga mba n'obukakkamu bungi nnyo Arthur baba akutendeka ekirala kino obera ku ssimu omuntu nagamba kati gwe wulirira gwe nakuwa omulala nakola bikina nga omuwala akanyaga mukama waffe tusonyiwe actually tebasobola kuwemula because you see when you wewemula you have given I think 2 warnings sebo nja kusabotereza ku lulimi oba si kyo ngenda kujjako sebo nja kusabotereza ku lulimi oba si kyo ngenda kujjako bwagaana ng'omujjako but also n'omuntu owemulira ku customer service line era tulina ebyo twakolanga okubakakkanya jjukira akuba n'ayogera ererede obye ebitalo n'omuyita erinnya lye ery'ekika nga mugulu sembajjo mbadde nja naga ntegedde nolaba bwakkakkana naga kati you get because you would know ng'osobola okumanya a few details nga tozibagamba but you would use them bwakakkana n'omubuuza ebibuuzo you probe then bw'omala no resolving oba osobola resolving ensangi zino ku TikTok kuliko omwana oba bamuyitaani meremenya akuba n'akwana aba customer care ebintu ebyo bityo mwenga aba kale gwe yakola ko omwana akuba nakwana kati mukyawu like kati basenga okukubira size ziri company ezoga nti ziri solid ku customer service wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. So twali tutendekeddwa nti you had to remain professional ng'ekyokukola okimanyi ne bw'okuba ng'oyagala mukwana biki nkwagadde can I get your number nja kukubirako ngagamba sebo nsuubira kyembadde njagala okuyamba nkikuyambye mwebale tukubirako sula bulungi oba you get the point because obeera trade ekirala wabangawo amasimu ge twalina okukwata mu ssaawa toyagala kuwona nakolo handling time oli ku muntu akwana alina siringi ya time wa siringi 10 ku ssimu akugamba because olina KPIs key performance indicators va mu bino byoga nti Alan Cruise tewewa key performance indicators bazituwa ku BBS kati gozina wano ku Cruise exclusive
bano balina okubaako eno video recordingibwa ddi efuluma ddi shots mmeka Instagram teasers zafulumye ddi era meeting etudde twandibadde tubiyisa but of course not everyone has that mu business zaabwe oba mu bintu bye bakola. Yes, so basically we are trained, twali trained bulungi. Omulimu gwo guwulika gutya? Omulimu mulungi but me I didn't like it. Nze njala nnyo ebintu nga ndi out there, njala nnyo ebintu nga ndi mu vita. I was seated for 8 hours talking to people, same calls, and I would easily get bored. Nga bintama. Like nga ndilwala embeera bored to the bone. Ogwo omulimu ekitegeeza abakola ekyo tolina kwebakirako ddala? Ziba shift waliwo abakola zi moonlight, waliwo abakola graveyard, bakeesa ku makya. Graveyard yeriwa? Etandika ku nnya mpaka ku makya. Graveyard. Then eri akatikati ya meko. Waliwo ekoma ku mukaaga twazitanga moonlight. Wabawo ezikoma ku 11, wabawo ezikoma ku 10, waliwo ekoma ku 12. Muba mufuluma nga bano bayingira. Era desk nga oba ogivuddeko ng'onaagituulako. Just ekikyuka logins. Buli omu alogin. Wagenda vayo nga bali ku mmeka? Esente. Oba navayo tulinga mu 67. Zisali nyingi. Ekimanyi kati abaana bayingira obubi kamu something. Simanyi. Saagala boogerera. Simanyi. Nenga tebaluma. Baali tebaluma zaali zijjirawo. Zaali zijja ennaku nnyango mwezi tegunnaggalawo. Gyokolera baluma. Bambi nedda basasulya mu bubi. But baali tebatuluma. So, but when I was there, mu customer service, at the same time nali nkola stand up. Comedy. Kati eyo, kyali wange Dolly Bondo. Bwe bamugamba nti nnyini Temptations aggulawo radio. Ne ngamba aggulawo radio nga ntwala. N'atabifaako. Yali ayina byakola ebintu bya printinga. Amwali. Ayina ebbaala akola ne printing and design. Yeah, akola branding, all that. So, because already nali nkola comedy ku Temptations, kyali kyangu, nali nyina internet ku MTN, ne ngugolinga radio bwe zikola, ne ntegera bwe zikola, ekyaddako ne ntambula ngenda ku Amnesia. Nga mukulu gyebale konzijukira nza Innocent. Nyini Galaxy. Wamutomera butomezi. Already nali nkola comedy kabaala ke. Anti asobola kwanga okola comedy naye nga takwefasa. Ate ebyo naawe bw'oba onoonya opportunity obaamu ebyokutya. Otyo ng'ogenda. Nga ngenda nga mugamba nzize. Nawulidde oyina radio nga ngamba no problem. You come tomorrow. Tebyalimu mpapula. Jangu enkya because amanyago gonna. Tebyalimu ebyo. Baba ngina yetaebwa yakubuuza nogaa lwabiki? Teyabibuuza already yali andaba ku stage ku bbaala ye. So the next day was a Wednesday. Nendwala ku mulimu. Endwala. Ku MTN. Nendwala because olina communicatinga. Bwe ndwala nengenda kati already nze ngenda otuukayo. I had access to the internet which I believe is the greatest asset. Ekyobugaga kyasinza ofuna mu nsi yonna naddala ffe bannayuganda. We can now compete with the Chinese. We can compete with the Americans. Bye balaba bye tulaba, bye bakola bye tukola. We know what is going on in real time. So kati bwe ngenda nze nensoma nendaba program ya radio bwe yali flowing. Ngendo genda ku Lwokusatu olwo nalina program already ngeri drafted. After that evening show, not to brag, I feel like I contributed a lot in designing it the way it is. Evening Rush? Yes. Era bwe twatuuka nze twajja mu lot ne batuyingiza mu show nze Prim Manala Dolly Bondo. Roger Mugisha by then yali trainer. Nagamba abasoko bateeke ebbali. This would be a good fit. Gwenani? Nze Dolly Bondo Prim Manala, and that's how the show started. Tewaddamu tubadharinga. Later is when the show was broken now down. We had issues, ego issues. You know wakagenda kumpewo yagala oshining okusinga omulala. Yagala oyogere nnyo. Olowooza gwasinga point. Yet media radio yali yakubalansinga. How do I compliment Alan? Kati twate tubimanyi tulate twalina training. Twatandika Galaxy nga tulinga bayeekera abakadoogo.
buli eyaliko yali buli omu muyeekera ayagala kwogera buli omu ayagala beera fane twali twagala buli omu ayagala eri obweru bamuwulire bagabe tugambye era gwe kyomanyi abazimbye Galaxy they've built it through war. It was a cocktail. Abantu bangi ba Kazoba ba MC Kapale bajjanga ba Ani Kansiime. Ani yaliko? Kyali awo gwe kimanyi ba Kotilda Inapo, Prince Emma Napoleon, ba Mr Moshi. Innocent yayiwanga buyiyi kuba actually Galaxy yalala kiseranga lafters yonna eri awo nga lafters yonna eri awo because tebyali mu kusaba mpapula. He didn't believe that education was the key thing. He was looking for funny people who had talent. Okay? And I think he believed people can learn. That's why Galaxy has a lot of young people, which is interesting. Naddala ng'osolobera trainable. Because Alan nze nkuze kati nkitegedde nti teri kintu ku nsi kuno ky'oyagala kuyiga n'otakiyiga. The only thing I can't learn kye kisobola okuntwalako obudde. But if I went back in time, I would focus on learning those things that I feel like are important. If I wanted to learn editing today, I would become the best editor. If I wanted to do interviews the way you do them, I would. Because right now, to an opportunity, and most sad bit is kuba to an opportunities in eziga, nobera nga toyize. That is the sad bit. So Jakumboza, why did I move a lot? I wanted to learn, plus me, I felt like whatever I can touch and I can try, I wanted to try. So okusaba Galaxy omulimu. MTN waliwo bikoye nga bikubowa. Kati nali mbikola byonna bisatu. Kati jukira comedy. Yabangawo kulakolanga lwakubiri. Tuesday. Ekiro. Kati ku Galaxy nga mulimu gutandika sawa 9 mpaka kwemu. Eyokumacha. Eyekiro. Kati bwe nfuna omulimu ku Galaxy nensaba shift y'ekiro ku MTN. Kati nga nkuba okuva ku 4 mpaka kwemu nenzireka nenebaka. Awo nenebaka mpaka ku 7. Nengenda ku Galaxy nendi ekyemisana. Nenkola ku 9 mpaka kwemu. Kati ku lwokubiri nenvuga buvuzi nenjinya bulinya mpaka ku Centenary Park. So demoji mbaire graph yeyo. Graph yabanga wendi. Nali kola comedy, nenfuna ogwa radio nga ne customer care yanjikola. Kati customer care tuwanga chance okukyusa shifts. Okitegeera? Kati neva mu shift y'okumacha mpaka ku 11. 8 to 5. Nenzira mu 10 to 7. Jibaita graveyard. Kati ngamba ku mulimu ku 4, ngenda ku 4 ez'ekiro. Otukawo ku 3 n'okola ku 4 mpaka ku 1. Nenzira ewaka. Nenebaka. Nenzuka ku 6 gw'emisana. Nengenda ku radio. Nekola okuva ku 4 mpaka ku 1. Kati ku lwokulira wangayo comedy. Nga naye mukola nensoka ne mukola nga gwa soka performinga. No sala. Yali Centenary Park nga nkola ku 77 ku Garden City opposite. Nga ntambuza we bigere ngenda nenkola. Ngolondukoze but over time like 6 months nekifuka too much. Nga seba kachimala nga nyino salawo. Plus also I talked to my supervisor and ngamba no, I think you're not cut out for this. There is another world out there agenda bajolimu. I think it will do magic for you. Did they think nti oba okolako ku radio kwena chikugata ku company eno? Company nene nnyo. Company nene nnyo. Rede flow. Yabakola mu ka section katono y'abantu 15. Bali abantu kakaaga. Bangi bali. Eno sibya nti taata wange ne mama wange ne boss wange tunyumyawo n'abirowoozaako nnyo. You leave, they bring another person, they train them. The only sad bit is when you leave, they'll spend a lot of money on you to train you. I think. But nze era omwezi ogwasembayo nasooka ne ntwala liivu zange 20. And bazitanga paid leave. Kuba twabibukingira nga ku system, ayitanga empower no samu system nekkiriza ting. Olwazisamu 20 omulundi gumu. Ngera zikoma ku nnaku z'omwezi 3. Saddayo. Ebya customer care n'obita. N'osigaza comedy. Kati nesigala mu comedy ne radio. Did you enjoy the radio time? Yes, I had a good time in radio. I enjoyed radio. Just that, era otuuka ekiseera noga nti ewanyu waawo. Oshifting otya
okuva ku Evening Rush nodda mu Night Breeze. Night Breeze. And what were those fun moments mu Night Breeze? Night Breeze. Night Breeze was a good show. When nali ndi mu Evening Rush. Evening Rush, I think we didn't perform as, I don't know what the management thought, but I think they felt like we didn't perform as expected. Leta kachai mwana wa mama. Tetwa performing nga bwe kyali. Autos Power no. Actually, etwa Fusion Eco Resort e Munyonyo. Fusion Eco Resort e Munyonyo. Yes. Wetuli. Kifo kirungi nnyo emirane mabbali wano ebisigadde nja bikolera. Pozi wano tebabayambako. Wetuli. Kibira kirungi nnyo. Gwagala okuleetawo omukyala wo famire musuleko mu kibira baleete twebake paka kuwulira bubi. Actually kakunyonyola Fusion Eco Resort. Fusion Eco Resort abasinga mu kusooka yali eyitibwa Fusion Auto Spa. That was the only front part yali eyina washing bay ne bala. But over time Fusion Eco Resort has grown to okuba nti kati etudde ku eka 7. Eyina cottages zino z'olaba, yeah? Kuliko rooms, container rooms, kuliko gardens abantu gye bagira kututte eri wansi. Literally kuliko sauna, steam. And the design is bali bagala bakola ekifo nti omuntu obeera mu Kampala weetaaga fiiru y'ekifo ekirina akabira ekirina feeling y'okuba nti olinga ali ewammwe mu kyalo. In the middle of the city you just come here. And that's why you see a lot of vegetation, fun bichi, emiti gino bwe biti. And personally, I hang out here a lot because it gives me that relaxation. No kukakana. Okay. Yes, please. That's nice. Yep. So, over mu Evening Rush okukirira eri wansi. Mu Evening Rush ndowooza baali baagala tukyusa. And actually, I think Manara we yafiirwa omulimu gwe. Sheikh Manara. And I think that's when also Dolibondo left over. So me, ne bampa show y'ekiro njituulemu. Bwe njituulamu and lucky enough nga bwe nkugambye, the internet is the greatest asset. Every question you want mu nsi muno, somebody has helped you answer it. Ne bosaamu how to steer tea, waliwo yakola video ng'akunnyonnyola. How to sit, somebody did that. How to talk to a camera, somebody did that for you. And I will tell you, my greatest advantage is I had access to the internet. Kwa Galaxy yaliwo. So everything they would give me, I would go back and ask my father, the internet, how to do a love show. Nebagamba, you create a personality. Oh, you create a radio voice. Oh, a radio voice. What do you mean by creating a radio voice? A dobozi. Because you see how you're speaking here. Hey. Alan Exclusive, I can choose to be that. Or I can choose to be Alan Exclusive. Oh, yeah. Mujebaleko, personality, identity. Kati bwe bampa show. Nange waliwo abankubira essimu bannadamu abali e Bulaaya. Ne baŋŋamba, I enjoy the way you sent Alan Cruz Gemanya. Yes. Kati nentandika okukola nenkola identity eyange ngenda kwogera ntya. Abagenda okumpulira bagenda kumpulira batya. How do I want them to see me? I want them to hear me with a man of authority. Nga ndi calm, nga ndi mukakamu. You get? Am I calm in life? Yes. So nembiyiga. So when I went to the show, I had an idea of what to do, but thanks to the internet. Wakitegedde Alan, nti anything you want. Nobeera kumanya kikola kino bakiyita batya, the internet will tell you. And I believe that is the opportunity we have. The only problem is what are we using it for? What are you watching, kyekibuuzo? Olaba ki? What are you watching? And kansoke nandagemu nnyo. Of late, people think we all have to be funny. We all have to be weird. Oli akola channel nagamba, tulina obba nga tukola ebintu nga biyina kino. Alan, tastes and preferences z'abantu za njawulo. People are going to watch this show and finish it are different. Some of them are going to watch 2 minutes. Era bajja laba mu analytics. Some people dropped off. Those that will finish this show, balina kye baagala mu eno show. They want that. Okay? And thinking that the whole Uganda wants things that are viral, you know, tukole kino, tukole bwe tuti. I don't think. We have different tastes and preferences. We have different segments. Era madde gamba luli nti waliwo abantu Alan abatakumanyi.
But they will never watch you because you don't appeal to Then. them. There are people who are not going to find me interesting, and it is okay. I don't want to appeal to them. There is a reason why I want to sit down with you, not with another person. How about you get the point? And the internet is an opportunity we have. Yeah, it has given us a lot of knowledge. Kuba ne bana abakwatira camera, I doubt any of them went to film school. Did you? You went to film school? Bezaayo. Bezaayo. Eh. Amazing. Basooka kusoma agriculture and farming. Farming, right? Then mama ne bezaayo. But I'm happy that young people are learning things online. Yes. And I think me, I can't really regret. So when to ntandika show, nentandika gitambuza. Ebisigadde simanyi byaddako awo. Ne wali oyogera bulungi. Njogera bulungi. Ne Arthur like wakwananga abaana ku share. No. Asha. Bankubuuza ekibuuzo. Arthur. Olaika wakwananga abawala ku Arthur abawala baakubanga amasimu nga bwegonza. The thing is, After the vaccine. yes, nakwanako abamu actually. Sijaga nti completely saakwanako. Hey! Yes, I did, but it was that time and it's okay. N'emyaka. Nemyaka ejo, and I want to thank God I went through that phase actually. Nefeera. But also, I wasn't that known by face. Hey. Nali simanyikiddwa nnyo by face. Actually, some people who might watch this show are seeing me for the first time. For real. I wasn't so that popular. But also when I started radio, nagatanganya ebintu bingi. You see, when I had radio, I had comedy too. But when I let go of MTN, I started another hustle. Eri gye wamanyiramu ey'abaana. Ya bouncing castle. Eya bouncing castle. Because nali njagala addinga ku income, which is a business I've been doing for the last 9 years actually. Ya bouncing castles. Yeah, we just improved it to become better. But I've been doing it for the last 9 years. Tugenda tuukawo. Otyo. So that's how I enjoyed radio. Nentambulira, but over time, otuuka n'owulira, you know, you grow up. I started radio when I was a bit young. Bw'okula tastes and preferences zo zikyuka ne desires. Then you outgrow certain things, you outgrow the audience, you outgrow the content. Then you begin asking yourself questions. Is this what I want? Kino kyenjagala okubeera. Is this who I want to be? Is this what I want the people to know me for? You get? Do I want to be identified as this guy? Am I comfortable mweno skin? Then those answers, and you need a very understanding human resource manager to understand your position, to say, okay, Alan Cruz ali mu kuyita mu phase ya transition bweti, let's help him through this phase. Now, organization is in a human resource section. That's why you find a lot of chaos. Alan Cruz now, he's a parent, muzadde. Takyagala kwogera eri bantu ng'abanyonnyola ebyokwana. He's talking about Pampers. But for you want the show to be about kwana. He has outgrown that. How do we help him? Tumuyamba tutya. Alan Cruz yarobwa n'ababoda tayalabonga nabo. Income levels zirinnye. I get the point. Kakyali sensitive ku bulamu bwe. How do we help him? Obaontegedde bulungi? So a lot of things happen. Bwe bityo. So basically I had a good time on the Night Breeze. Nenjikola for quite a while. Biri nchi byogifunamu. Because it was a very famous show. Sina birungi bye nafunamu by'amaanyi biri awo. Tewali kyenzolaga nti kiri tangible. Nti kiri awo nti ky'amaanyi. You see, fame is nice. If you're not strong-willed, ekubuza. People think fame is a tangible asset, but the moment I left radio, people who cared about me stopped. Alan, the day you close this channel, the day Instagram closes, the day you leave BBS, a lot of things will change. They will care for the next person available. So you saw it? I've experienced it. That's why I was like, no. I think I want something different. I don't want numbers. I don't want people. I want to do something different. You know this. You know this. You're in the media.
okimanyi, the moment this camera shuts, we move to the next available person. And that's what this public is all about. The moment you realize and learn that, the earlier, the better. So sina nyo biri tangible, but it was a job I had to do, and I did it. I don't know whether I did it well or not, but I did my job. Till when I was done, and I'm like, yeah. And moving on to the next chapter of my life. Yakwa approaching wajivako na busungu, wavako gwayagala, wayagala kufuna omulimu ewalala. Actually, omulundi ogwasooka okuva ku radio, even management, I think they could see I was bored. Manyi omuntu nga atandise okkowa omulaba, they never show up on time. Energy gy'oba otekamu si gy'otekamu, nali sikiwaayo nga liyali okiraba, but luckily I would talk to my manager and tell him how I felt. So the first time I was leaving, I communicated, and yeah, I left the first time. I think over half hours ye yadda waawo. Yakuba nali nkozeeko naye ku show ne kuddako half hours. Then after like a year, I was approached again. Ne baddamu ne bagimpa. Then the next time I was leaving, I think we did a party, ne bankolerayo ka party akalungi. Speech ne ziweebwa, ne tuwewa hug ennungi. And I left, and actually I still go to Galaxy. I still visit the people there. I still visit Dr. Innocent. He's a very good man, actually. There are things to learn from him. I admired him. I admire the way he does things. You look and you're like, I want to be like this man. You get. And then there's things oh, I now know why he made this decision. Because by then he was in management, for you an employee. Right now I also have people I give business, and I'm like, oh, kati ntegedde. Lwaki yanyiiganga awo. So otandika obbira you keep learning. But nti tewali nnyo kyamaanyi, because not even pay was like too much. I would work for 2 hours really for 4 days. Nali nakolaga Monday to Thursday, sawa nya mpaka ku mukago ogw'ekiro nga sisusaamu songerako sitoolako. Ng'ogenda ka? Yeah. Nankuba endongo kwa amnesia. Kiwulika kitya okuba famous ku myaka emito? Eri omuvubuka atulaba. Kiwulikika bulungi. But it's also kiwulika bulungi. Kirina ebirungi byakyo. Naye bwe kitabeera guided, ate bwe otabeera strong willed, kibuza. Ensi yonna eyimba linnya lyo. You see, sometimes we're famous, which is nice. But it's nice to be famous nga kyokola okyagala, nga tekikusasula bulungi. Nga fame n'ebijjirako bifaanagana. You might have a very big name, nga financially you're not big. That's also a downside. You can be very famous and then you use the fame to just do bad things. You keep having children left, right, and center, then you also maybe get sick. So I was famous and it was nice. I never felt lonely. Nga bwe nyingira mu bbaala nfuna bembeeramu. But now time came nga you don't want that. You want more. Yeah, so I felt like it wasn't a show for me anymore. Nempulira nga audience have outgrown it. Nali kati ndi mu level yagala okusettlinga, okitegeera, nsomyeko, okitegeera. Then the customer base nali njogera nayo nga olumu mpulira tukwatagana nze nabo. Then kati how customer gondi mukwatagana? For example, you see, olyogeddeko ng'ogamba omuntu ekintu nga takitegeera, nga in your head you're like, they will never understand it. Nga temuli ku level yemu yakutegeera. Okitegeera. Nga nyina okwogera ne neddamu, like I would say an English word nekiddamu Luganda, because I would meet them on the road. Asa storage babongako, then you're like, you know guy gwe njogera naye mwana. Nga no, I want to talk to somebody different. I want to speak to somebody better. So you begin outgrowing this audience. Okitegeera kati nze nkuze, audience yange yeyina kubanga esigala nto. Okitegeera. Nga sagala nnyo ku associatinga nabo. Like mpulira kwogera na mwana wa 18, 17. Ne kati olonze nkuze njagala ate bantu ba 35. Like I've grown.
ebintu biraba bulala bambuuza Arthur mwana nyina kaddeemu kano naye nyina n'akalala nawo ng'ate nyiiga nga you stupid, why do you have two? Because by then yes, so nga tetugatta kati n'otandika gada no, I don't think this is my place. I would have still loved to be in the media if I was doing something different, but I'd outgrown the show. Plus I was doing a love show, but naye kenyini nga entawanya oyinza okuba obikola ne love gimanyi teyina luganda, buli omwe mukuba kiboko zizo. Ate ffe tuwuliramu ababeera nga mutusomesa laavu ekiro eyo ne tugamba nti ono Arthur nga namufunye omukwana agumanyi maama nga nze nkumenya omutima n'oyita ne maama. No, for real, like I was struggling with relationships. Just to know how to love somebody is hard. How to know how to love yourself, bizibu bino ebintu. How to know how to deal with people. How to accept nti omuntu azagenda bera nange. How to control yourself and say, okay, there is this woman I chose, then there are 7 others out there. Ala ni si byangu. And these are struggles you go through. And I will tell you, most of us abakola ezo show tetubeera supported psychologically. But you're in a constant battle with yourself. You see somebody wants to date you because they think bafunye agenda obayamba mbizibu, and you're just going to destroy them completely no machayinensi. You get? Because yes, I've dated some people, but some people really dated me and they don't want to date again because I wasn't in the right state to date them. And you look back at those days and you're like, no, that was too bad. Ne guilt ja. Ngovudde waka, you've done something stupid. And then you're here trying to assure Alan Cruz on the show that you do this. Nengamba, no, I don't want to do that anymore. And that is what triggered me to go into a phase of transformation. Ogamba kangene tandike self-improvement journey. So when I was leaving the job, the second time, I decided I'm leaving this job, I want to start afresh. Nobody forced you. Galaxy yagoba. Innocent yagamba chini chona chona. I talked to him. They even, it was a twakiriziganya. But okuva ku Galaxy, by then okangule wachimva ku Galaxy, which you've not asked. Natani kufuna ebibuuzo nga bimbuuza, what do I do with myself? Is this what I want to do? Okusoma kwe nasoma, is this what I'm supposed to be doing? Am I in the right place? So one day, zina award za 2022. Zali lwakutaano ina kusomeza 26 wa kusatu, if I remember very well. Ebibuuzo bwe mbyebuuza nengenda ku simu. Remember, the internet is what I use. Nenzisamu how to find yourself. Okwezuula. Naye bwe nzisaako kwaliko ebintu bingi ne kubako ennamba ya guy nga kuliko erinnya Ethan Musolini. I'd watched him on NTV. Nengamba aya kankubira ono guy. So I call Ethan. Sabajja baleko biki? I want to talk to you. Me pitching echa business first. Nyina byenjagala okukola, tukole business, nkola team building, jukira kali ka business kange. Kavudde mu by'abaana, kati nkola team buildings, no hiringa games. Kati mukubira mga tukole ffenna biki. Then he told me, I don't meet people. But God is telling me, let me meet you. So I go. Kati nali nguze ne 360 degree camera mu business yange ya events. Eyo tulanze nasoko zireeta wano twazikuba. Nteke ebintu ku Thombani Center. Nsala ngenda awo ku Parliamentary Avenue to meet him. Esi mukasiakano kankwanjulye mami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard, balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles container ng'ogasseko ne building blocks, balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga.
gwani bakuzaala wa mulimu ki gwokola, are you happy with your job, oyagala ogukola, what is the future, what is the vision, what is the plan, what is your big dream. Alan, I've never been asked questions that challenge me like that. Nga sobola kugamba kye nyina kubeera myaka 5 kuvaawo. Alan, I didn't know what I wanted to be. I didn't have a plan of ngenda kuvaano nzira wano. I didn't have a mission statement. Nali simanyi binjogerako nti nze gundi kino kyendi era kino kye ngenda obbeera. Naye mba nzira ewange. Kuba yaŋŋamba genda bw'onoomala okwezuula nkwadde wiiki 2 okomewo twogere. As I was going home, I was so challenged that I even didn't know why I was leaving. Nali simanyi lwaki ndi ku nsi. I didn't know what my purpose was. Why do I wake up in the morning? Listimanyi. Why do you wake up every morning, Alan? Why do you do what you do? Lwaki okola kyokola? Lwaki okyazanze? Why do you host this kind of person? What is ki ekikusindiikiriza okukola byokola? These were questions that lingered in my head for a long period. Bwe nzireeka nenfumitiriza Alan ne ngamba okay. I think I don't like this job. I'm going to let go of radio. Awo nali maze okufuna conviction kye njagala kati nga nkitegedde. Later in life, I'm like, I know what I want. What's that? I felt like in life I wanted to be in a better place, speak to better people. The vision teyali clear. Nga bw'eri kati, kuba kati eri clear gyendi. Ne bwe nali awo teyali clear naye yali atandise okufuuka a bit clear. My vision started being a bit clear. I felt I wanted to talk to people who are in suits. I wanted to be in an environment that had SC. I wanted to be with people abali boogera oluzungu, abali ekintu kye baali balimu kye nali njagala mu kaseera ako. I didn't want to talk to border men. Sorry to say, not bad people. I didn't want to talk to young people. I didn't want to speak to a certain audience. I didn't want people to say, yo, Arthur the vaccine love doctor. Bampitanga nnyo Kafumisi. I didn't want to be called Kafumisi. I want people to see me and attach respect to my name. Arthur, period. I want people to say, oh, your Arthur is a responsible man. He's a serious businessman. Chenali njagala. And this wasn't helping me achieve that. And I'm like, I have to let this go. It was painful. So in May... Letting fame go? Everything. So in May, I let go of the job. Naye ku letting go, already nalina fall back. Kuba nalina events business, nga mpangisa ebintu by'emikolo. Nga nkimanyi ku sente zenfuna, sobola surviving nga sibonyaabonye nnyo. So what had gone was the fame. So kati bwe nvaawo, nzira mu self-improvement journey eyange. Ntandika okwerabirira n'okweddaabiriza nga sekinoomu. You see, self-improvement is being better than who you were yesterday. What is self-improvement? Self-improvement is a consistent journey of being a better version of yourself. Mu bintu ebyenjawulo. For example, Alan, nyambadde suit. Okay? Me and you look different. The day you say, I want to look, to dress better and understand a little bit of style, you're beginning your self-improvement journey in the style section. I want to know how to speak. I want to know how to have etiquette. I want to work on myself. You realize I'm a bit jacked now. Ndi mugged. Okay? I want to cut weight. I want to take more water. I want to sleep better. That is self-improvement. So I had a lot of gaps. My relationship sucked. I didn't have a child. I didn't have a plan. I didn't have a mission, a vision. The friends around me, I didn't like them. I'm like, this has to change. So nitandika self-improvement journey. Kati mweyo journey, certain things had to go away. One of them was social media, Facebook, which was the hardest and most painful thing, Okola. I'd gathered an audience from radio. And in the night, I would be bored, and I'm looking for a girl to chat or flirt with. Obimanyi, no sayo post ozanyo basebuteka bazikola. And this post wasn't to post, but you're posting to trigger a response where you go into the inbox. Ontegede. Posts at 2 p.m., 2 a.m. muliwa. Ontegede.
And then you go into these messages, you look at who has posted their picture, you go to their profile, you're like, this one is good, she's awake. Because by the time somebody responds, she's awake. Then you inbox them. So you flirt with people, you byonna bikola. Ngenda keyo malalo, yotana agenda noga ne mundaga we bulindo sawa zino. Where am I going right now? Ostagera. And then that fame. So that was one of the hard things living in social media. Nga njijaka account nenziramu nenjizaako after 90 days. Nenjizaako nga no. Then I was like, no. I need to let go. So I let go of social media, Facebook, Instagram, everything. Awo nenfunamu ekiyongobero. Abantu tebakyakubongako, tebakyakwagala, nobody talks about you. Nobody even called me for an interview. Teri yankwena kumpa interview. Then you're like, wow, I was this worthless. I was this stupid. Even Alan Cruz tanonyeza. Like I didn't make an impact. Sakola impact mu bulamu ebbanga lyemaze ku radio for 7 years. I didn't create an impact. You have a conversation with yourself. Yes. Chaitamu. And this is where the gist of the matter is. So bwe mala nembera mu phase eyo. Then in October nentandika physical fitness journey. Okwe reviving kati ngamba omubiri gwenjagala kati ngutegedde. Awo kati tandise okuyiga okutegeka ekiroto kyange. I knew the kind of guy I wanted to be. Erinnya abandigenjagala bandabemu omubiri gwe nali njagala kati tandise okukuba ekifaananyi. Kati ntandika okukola towards that journey. I start moving towards that journey. Obontegera era ye phase gye mbaddemu ya self improvement and personal growth. And luckily mbandi mu eyo phase ntandika okigamba abantu kino kyendi kino kyenkola. And a friend of mine connected me. I got a consultancy job for a year with a big organization. It's a consultancy firm, but we attached to another organization that works with the American Embassy. And I was there for a year. Ngankola coaching, insomesa abantu self-improvement and personal growth and team building. And I enjoyed the journey. Right now, I know what I want. And I'm on a journey of self-improvement every day. And my goal is to also help people become better versions of themselves. However, mukusooka nali njagala okikola nga sharing these stories. But I couldn't because nali ndaba video emu nga meta Alex Amozi n'agamba, before you tell people what you want them to be, first be that thing. Soko Chiberi. I can tell you something about media because I was there. I can tell you the do's and don'ts from my experience. For the past 2.5 years, I've been working a journey of self-improvement and personal growth. And actually, by the time I called you, I felt like Katindi a bit ready. I was shocked by that. Yes. Because for 2 years. You know, ula message yangu bwemba nkuze mugambye, oh. Yes. Because twelabidde ebbanga ddene, twemanyidde ebbanga ddene liwera n'emyaka 10. Naye bw'onsindikidde message ku makya n'oŋŋamba, obadde so brief and actually straight to the point. Because kati kyenjagala kimanyi, there is a purpose as why I'm doing this interview actually. I have a purpose. Ontegera Alan. I have a purpose why I'm doing now these interviews. I have a purpose neruli saachiri. So my goal, my vision is simple and easy. I want to be a better business person. So what do you do right now? Right now byenkola. Business yange eri y'abaana gwe gye wamanyiramu bayita Vector Event Rentals. Yasookanga Kiddos ne tukula ne tudda mu Vector Event Rentals tupangisa ebintu by'emikolo. Natandikiramu games, okay, ze mwamanyiramu, ne nyongerako photo booth ezi digital muli 360 magazine booth, audio guest book ne robotic arm. Kati twongerako piping and draping, okay. So byesikale byenkola. Then yina business endala natandika wano era mweno jjane ey'okwoza engatto. Wagimanyako? Nina business ey'oza engatto. Nga laundry bichi I have a shoe laundry. So oleeta engatto zo ne tuzooza ne tuzikuba eddagala? Yes, we mainly wash. Ne tuzikuddiza maybe ne products zange zentunda.
muwoleza wenga So let me just explain to you how it came about. So last year when I was doing the journey, self-improvement, remember I had the consultancy gig. So I was making some money. Naye nga ndi musajja mujama. Sinabeera muyonjo nnyo. Nga nemba nengatta mu mmotoka. Been driving kuva edda mbadde nvuga. Nenga noonya omuntu gwenziwa nga simulaba. Nga nyina gayi gwoziwa leero n'otamusangawo. Kati ate olumu ngeri gye nvuga nga bagamba gipaakinga wano otuusala omwalo ogenda ozimu wali. Ne ng'ate ebiggwa. So ne ngamba this is a big problem. Bwe mba nkirina somebody else has the same problem. Bwe ndifuna ssente nditandika business solving ekizibu ekyo. So luckily I got the money and nenjitandika. Ne twagitandikira na wano wennyini Munyonyo. That was like 8 months ago. Nenjiteekawo ne location netambeerera favorable. So netukyusa location nenjiteeka e Muyenga awo. Nga ku Chicken Tonight ku Kyambuka e Muyenga. Edduuka lyali aliko Pristine Shoe Cleaning and Care. It's actually laundry. But as I was washing shoes, nzize enzoozo okumala ebbanga. Na nyina team. I work with women, mainly single mothers. I have my reasons for working with them and because of my mom. So I don't want to talk about her anyway. So kola n'abakyala. But over time nazo ne zinjigiriza ebintu bingi nti abantu tebatuleteranga ngato kuwoza. They would bring to us shoes ezimaze okufa. Ajambadde egubye ajozeza bubi that they would bring to us to revive. Kati wentandika otegeerera products. So wentandika okukola products. Era nyinamu products bazita Pure Mojo, care products for shoes. Nezange ng'omuntu because I've been struggling so many things. Products ze nyinamu ze zanyambanga okuva mu bizibu byange. Been struggling with sleep, cleaning shoes, pillows, zirimu earphones, zirimu sound, byendiringa nabyo. Whatever I'm selling are things I've gone through and they've helped me in my problems. Situndira kintu nga tekyanyamba mu buzibu bwange. So are you married? I don't know what you mean by marriage. Olina amaka, mulimu omukyala gyali oba baana gye bali? I have one son, n'omutabani, nyina n'omukyala. Omuzalidde mu system eno era empya gye watandika? My son is yet to make a actually. Alan, when you walk a journey of self-improvement, when you align yourself, bewandibadde okolera emyaka 10 ebikolera mu mwaka gumu, and I wish I'd started earlier. The journey is very amazing. Alan, omuntu amanyi gy'alaga, kibatwalira ebbanga ttono nnyo okutuuka gye balaga okusinga omuntu atamanyi gy'alaga. Ontegeera Alan? Now nze bino ebintu mbizudde 2 years ago. Yeah? Nti it has helped me become better. And my goal is to help other people become better. Alan, nze mbadde running a YouTube channel for a year. Nga njogera ku self-improvement and nobody has watched it. The highest number of views is 100. You know what it means to record content every time and people don't watch you? But I would find happiness. What's your name? What's the name of your channel? Bagita Arthur Sunday. But I would find happiness lwansonga ababiri abagirabanga. I'm like maybe something has changed about them. Chechampange sanyi. Actually, even as I speak here, my happiness would be to leave this show and somebody is better. Kati ntandise otegeera ekirooto kyange mu bulamu, my dream and my purpose. Ero gyalabako nga ntandika business ye ngato store bwe yali. Oyo mulala. That is not me. This is me. Find your... Hold on. Where are you? This is the account. This is it. Tekuli view teri alaba. 5 days abantu bana 13 19 17 5 otwala obudde bwo nenteekamu yes because my purpose wasn't to just get views. My purpose was to have that one person watch my video and they become better. But it is frustrating.
That's why gambye omuntu alina purpose you'll end up doing things by'otamanyi nti obikola. Wagenda nti Alan Cruz akoze ekintu emyaka 18 and it flows flawlessly. And many of us don't know what our purpose is. Tetumanyi why we wake up every morning. Lwaki okola kyokola. Now me I was lost. And my purpose, yes, kati njirina, but it can still become better refined. Okitegeera. And senjoyinga ngakobulamu Alan nga bwe enjoyinze in these 2 years. Have I made more money? No. But I feel satisfaction. The quality of my life has improved. Nanywanga Alan nendeka engato mu bbaala gwomanyi. Nenzisa engato ku mmoloka n'ovuga ne zigwa. Nogaana where did I leave my shoes? Wakolanga otya? Nanywanga nendeka engato ku mmotoka n'envuga n'engenda. For real. Right now, do I drink? Yes. Bwe mba nali nywa echupa 25 kati nywemu. And that is self-improvement for me. Responsibly. Yes. Chebagamba drink responsibly. Yes. Nze mukwano gwange, mwamita Chris. He has a gym emuyenga bagita Beyond Fitness Center. Ya functional workouts. Yannesibako emyaka 7 to work out nengana. Byagano kola sense. The 2 years I've been working out, I wish I'd started earlier. I've come to understand that it's not just building muscle. It is therapy. It is discipline. Saying if you're not end up bikola, but I need 2 hours to also do this. Alan, tuli mu interview eno nebe tumala wano ngenda ku working out. It is part of the plan. Omontegera bulungi. Nti I wasn't aware bikibe nalinda. Right now I know I've taken sugar. I'm aware. Ndi mukunywa sukali. That awareness. Nali sibirina. Right now I'm aware and kati nywa sukali. I know the impact, I know the effect, I know how much calories I've taken and it's a processed sugar. Oh, I get the point. I know what it will do to my body over time. Alan, teri kintu kibi nnyo kubeera mu nsi nga you don't know why you do what you do. You're not sure, you're not certain. And I wish I'd got to learn this earlier. So this journey is continuous every day. Alan, nali sambala bwent, you know that. Wali muntu wa t-shirts nnyo? Nali nyambala t-shirt now. Mu journey ya self improvement 2 months ago. Sanga omukyala. Nantunuulira. Nampisaamu amaaso bw'ati. Nanyeenya omutwe. So I tell her, Chichi, you have a good body, but you look shabby. You get? Ene kankuba wala. But also the other friend of mine, Chris, yali yanneesibako danga mwana oyambala bubi. Now to me I didn't know what it means okwambala obubi. And a little bit of understanding, a little bit of a sense of style. Just by going to YouTube and say how to dress like a man. Notegera nti bw'oyambala ekkooti musaamu essaati bweti nene empale nebine nga tobikola. Then you identify what is okay for you, but also to look better. You're like, oh, bwe nabitandika, my world changed. People are like, hey, how are you? You're fine. You look smart. Notandika kati ofuna confidence munda mugwe. Today, olabe ekifaananyi kyange n'ombuuza wanowa. Negamba yo Platinum Lounge ya Centenary Bank. Nze si banking nga sente nyingi, ndi wa emitwalo 7-10 ku 2. Era nsimba line ne bayita token number 10-15 jembera wano. Today, mukazi azze, excuse me sir, how are you? You're here to withdraw money? Yes, I want you to come and sit in the Platinum Lounge. Nengamba Bikira Maria. Alabika alowooza ngenda kima miliyoni 8. Alowooza ngenda kima 8. Naweereza abayindi abalala 2 ne tuyingira mu Platinum Lounge. Era bwe ntudde akafaananyi nenkakuba ngenda ku Instagram nenkipostingirawo. Nengamba okyusa bukyusa nnyambala. Abantu ne bakyusa engeri gye bakulabamu. Nengamba this is indeed improvement. Nengamba kano mbadde nako sikola ki? Sikamanyi. So you find your style. Okay? Era bwe mbaddemu
najja n'agamba they worked on you n'agamba no nampita ne bankolako n'enfuluma n'obusente bwange emitwalo 62 oba otegeera kyenjogerako Alan. Even today as I speak, my nephew, my half brother, he called me a month ago. Hey brother, maze myaka 2 sisoma. I'm like, Junior, tosoma. So we had a conversation. I tell Junior, you know what? Muvamuka coaching, because I've been coaching people also. Elimu consultants, zenjigo coaching abantu. I'm coaching people to, you know, to do self-improvement. Today mbadde ndyawo Junior ampereza ka message. Mubuuza kiki kino ekiri mu bifaananyi nga ali mu kulanda nzigi. Nempulira essanyu. Nga Junior yazzeeyo n'ayiga kati okubajja. Oba otegeera bulungi. Nangamba I'm doing this for you bro, but also for the future. Nemanya namugamba bibadde bikulu. And I was happy. But Junior is like 20 years. The people I've talked to who are older than Junior that don't want to do that. Era ngenda kugamba bino ebintu bya self-improvement okwetereza mu bulamu. Not everyone, Alan, should see things the way you see them. Some people are supposed to stay where they are. Alan, nze mbeera buziga wano. Nesse eri mbagagga eno wansi. Amazzi gye gayiika nga gavudde mbali. Ne buli lwe mpitayo okudduka emisinde nebuuza ekibuuzo baani abasula eno. Mu Kampala muno abantu abalina eka 2 nga zijjudde emiti. Ayina n'enkima mu nnyumba. Emiyembe gigwa tagirya. It bothers me, Alan. Ne nebuuza naye abantu bano beebaani ani abamanya. Nobody knows them. And my heart told me, these men and women know something we don't know, and they are not telling us. Oba tekyenjogerako. Abantu abali successful aba balina ssente balina kye bamanyi kye tutamanyi, Alan. And they are not telling us. Tulina okweberera mu ffe. Nze bannanga abalabi munansonyiwa waliwo ekintu ekinnumya omutwe. Tunatomaliriza. Ekintu ekinnumya omutwe be bavubuka nga twenkana emyaka twasoma nabo. Nenge yadda sijja kulimba ate natya kulimba nti yali avuddeko mu Uganda n'agenda n'akuba ekyeyo. Takolera government, takola fraud, nga businesses ziri clear, nengo omusanga avuga emere empya, omusanga n'otuka n'ogayi ne mukama. Ffe kiki kye tukola? Nina erinnya nina biki naye ono blood twasoma ffenna P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 ne twakwana mu secondary holiday ne tusoma ffenna omupiira. Senior 6 webuti university webuti n'ogenda graduation n'atandika okukola ng'omulaba. Kati ekyo ekibuuzo kye weebuuza nange nkyebuuza. N'osanga omuntu nga wa myaka gyo n'oweebuuza n'ogamba ono tagenze Bulaaya kuba kyeyo. Takoze eki. Kati kambeko kyenkonyumiza. Balina kye tutamanyi. Yes, initially na feeling nga sad nga mbalabye. You see, in this journey kyenebaza Katonda, it has made me more happier. Ekiwa omuntu esanyu mu bulamu Alan nkizudde si ssente zokka. Mwenye moroka gyenvuga. Magita galagala. Bwe nali ngula galagala nagigula for purposes nti singa kiraya nti ankubira ku 8. Nanga atwagala bintu mbiteeka muki mu galagala. Naye ssente ze nagula mu galagala zazisobola okugula VW. Galagala yefaanana eti. Zinuwa. Zitegedde tuzitagalaga tuzijjamu emito ffe. Kuba ndi wa mikolo. Naye ssente ze nagigula zisobola okugula ekika ky'emmoloka ekirala nga Subaru. Over time I've learned bwe nsanga wa Subaru kati sikyanyiiga, because I've understood when I was buying mine, I was buying it for a certain purpose. When they were buying theirs, they were buying it for a certain purpose. So this journey has given me that peace of mind. Okay? Okutegeera nti byengoba ne byagoba byanjawulo. Ala ni saawa zino. I don't know the energy you get to host all these people. I don't know what your dream is. Maybe your happiness is to see people share their story. Another person, their happiness is probably to drink. Another person is people to see them spend money. And there are people who have money and they are giving it out and even don't know they are giving it out. Because the surgery that we kulaga nsinti bagaba. Their happiness is to actually see Alan happy. I can tell you about the owner of this place.
he has done a lot of wonderful things for people. And people don't know, when I was opening my shop, he gave me space for free for 6 months. He has never mentioned it to people. So when you know your purpose, when you know your goal, ebintu ebimu ne answers azo bifuna tebeddamu kuchankalanya na mutwe. Otandika otambula olugendo. Other people can have 10 children, you can have 1 because you know what you want. Ontegeera. So nze kyensaba Katonda nyambe mweno jja neyo okubeera better. Yeah? Okumpe sigale nga I improve. Am I still a mess? Nah. Yes. Nah. No, sikyali mess nnyo nga luli. Kale we man ali mess like 100 kati ndi mess 80. Oba ontegeera Alan? Thank you so much, Arthur. Comment section yawo nkulu nnyo. Arthur, life coach tumukomyewo. Siri life coach by the way. Oli ki? Twagala otukoachinga ssebo obulamu. Actually, I don't coach. My goal in life, my dream, is to become a better business person. Yeah? To improve myself every day. Yeah? And also help other people become better. Kale, wama comment section yawo oboteeka Arthur njagala muwayo wa program to artist mu week. Tubengane Arthur tunyumye ku bigambo bwe bityo. Osanga nafa tebabyagala bina abantu by the way. This one going to be watched, trust me. Somebody told me, by the YouTuber told me, toina vibe. Like vibe. Ani agamba? A YouTuber told me toina vibe. Toina vibe? Kati nga vibe betya. You see, I don't know what they mean by vibe, but you know kubango yogero baku. I don't know, there are subject matters you guys want of late. Yeah, your vibe like we know bango yogera ku bantu abalala. Bakazi. No, si bakazi, we know bango discussing abalala. You need to be talking about somebody else. You need to be giving an opinion on subject matters you even are not an expert on. And actually, I'm sad that the media is going in that direction, Alan. Chibinyo. Like, I feel like not every Tom, Dick, and Harry can discuss every matter. Not everyone? Tom, Dick, and Harry can discuss any. Which tegezachi? Si buli omu nti buli nsonga ino gyogerako. Cruise exclusive kwetubadde era kutukyali genda maaso mu comment section awo teekawo byonna byosuubira byoyagala mu program yaffe eddako nze wama Arthur nsazeewo nja kukufunira olunaku wano every week tunyumyeko ku nsonga bwezo tule wano ku Fusion Auto Spa ya Forest gundi nnungi nnyo Forest nnungi nnyo ddala sana kubanga tensukako wano for now for today. Thank you so much Arthur for turning up and you're welcome. Tuwakaddeko tetukatudde for granted. Kale, my viewers, thank you so much. Gwalayo program kuva gye twatandikidde okutuuka obudde buno nga tumayiza sagala kusukako wano for now. Sebulungi mweraba. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera nga baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Esi mukasya kano kankwanjulya emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Hasi pia munyonyonga musanvu Septemba 2024 egenda kuddamu okubumbuja ati Mickey Wine live concert tusabale Somebody high school
Tusaka Mickey Wine Surubata Kingi Agera mchakala jahazi pia Munyonyo nga musanvu Septemba 2024 okuingira mitwalo 2 yepe mitwalo 5 hademeza ya milioni 3 hadi tusabale ku jahazi pia Munyonyo karaka wala bamwagala n'abatamwagala abasaideni n'abasaideno mwena mujjamu wagire Mickey Wine atenga werekedwa kabayimbi bonna kugana bakomedianzi batikitokazi sawa bile zokubacanga emilango gigulawo taleta fujo Uganda polisi eri ku security ebyokusanyisa by'abaana byonna weebiri abaana mbalete gatenidde omusente